nze ndi mpologoma sizanya nabo bwababwa nabo yisiisi tetukuba enkuuka nnamba toleeta famire yankerebwe kale anagambayo mbuteri agambayo akabadde kaseera nno kazibu nnyo nnyini ddala wakati wa mwana mulenzi Pallaso ate era ne mwana mulenzi Alien Skin nga bwe tugenze maaso okuba nga tutandika awulidde nga bagenda maaso olw'okuba nti beeweereza ebisongovu ono agamba nti nno siri va mu famire yankerebwe oli agamba nti nno tukuba bankuuko oleeta bano nno ebintu byatandise ng'ebyokusaaga gye byagenze maaso n'okuba nga bikira kati soke tulabe Pallaso ku stage n'akavuyo konna nze ndi musimbe wa kabaka ate nga tujja kwegatta ffenna tubakuba ekibooko bayige olwaleero tujja bakuba emiggo n'ekibooko tujja bayigiriza disipulini bino byabaki kamale nze ndi mpologoma sizanya nabo bwababwa nabo yisiisi ujamanya njawulo kumputa ne mukene ujamanya ekisiriso mukuba bigere ujamanya kisaati toli munene wanika emikono wagaba kibawane wanika tugenda bino byabanene wano tovimbanga tali munene tujja kusakatawo malabalabe zendimayanja kisaati toli munene awano nno embeera yayongedde okuba nga egenda maaso n'okuba nga etabuka wakati wa mwana mulenzi Pallaso ate era wamu ne mwana mulenzi Alien Skin ku gaali zino ezabadde zigenze maaso n'okuba nga zeesoma okuba nga zibaako embeera gye ziteekawo era mu katambi ke ngenda okuba nga nkuddizaawo bw'oba nga ogenze maaso n'okuba nga weetegereza bulungi mukwano gwange mwana mulenzi Pallaso ttiimu ye oba eggaali ye yatandise okuba nga ekwata byonna ebyabadde ku stage omwabadde n'okuba nga bakwata emizindaalo in fact emizindaalo manyi ne bagenda maaso okuba nga bakwata emizindaalo basobole okugenda maaso n'okuba nti abakyaggwa oba nga bagenda maaso n'okuba nga bafufuggaza n'okusalako abaana balenzi abafango ne ababadde ku madaala nga baagala kuba nga babreakinga bagende maaso n'okuba nga balinnya waggulu eno ku sayidi za stage era olutalo lwayongedde okuba nga lunyinyitira ebikonde n'ensambagere wamu n'okuba nti nno buli omu ayagala okuweereza munne wano na wali byagenze maaso n'okuba nga bihappeninga katwongere okuba nga tulabakoko wano katono nga mwana mulenzi Pallaso ayongedde okuba nga akonfaminga nti ddala mwana mulenzi Alien Skin ne gaali ye be babadde bagenze maaso olw'okuba nga basalako mwana mulenzi Pallaso kye yagenze maaso olw'okuba nga akola kwe kukozesa revenge akwegenda maaso n'okuba nga akozesa revenge ey'omuziki Pallaso yagenze maaso olw'okuba nga ayita abantu n'abagamba bagende maaso n'okuba nti bayimba ennyimba ze era bagenze maaso n'okuba nga barayiminga nga mwana mulenzi Pallaso agenda maaso okuba nga aseka mu ngeri ey'okusekeeterera n'okulaga bano nti mumanyi
temujja kusobola era temulisobola. Era mwana mulenzi Palaso buli dakiika 2-3 obwedda agenda maaso n'okuba ng'ateekako ka smile ng'agenda maaso n'okuba nti amwenya here and there, wabula ng'ate wamwenyeza Palaso ebigenda maaso n'okuba nti bihappeninga wansi eyo tebyabadde birungi yadde eddakiika emu oba endala. In fact ebimu ku bifaananyi bye nagenze maaso n'okuba nga nkukuŋŋaanyizaako kyekyokuba nti abayaaye beekubye nessekwekuba yina, but katusooke tulabe mwana mulenzi Palaso wano ng'aseketerera Alien. You are my best friend, wokuteneza wakati nga security eyabadde genze maaso n'okuba nti ereetebwa mu kivulu kino okugenda maaso n'okuba ng'ekuuma abantu bonna ababadde bazze mu kivulu we batandise okuba nga security efuna notification nti ebintu bino bitandise okutabuka, abasirikale ab'emmundu n'abamagye bagenze maaso n'okuba nga bongera okwebulungulula n'okulinnya stage, era bagenda maaso n'okuba nga balabibwako n'embwasi oba emmundu ddala ku stage waggulu. Kino nno kyawaliriza mwana mulenzi Palaso okukitegeera nti birabika ebiriwo biralamu era embeera erabika egenda kusukka kuwe yandigenze maaso n'okuba ng'ekoma. Mwana mulenzi Palaso kyeyagenze maaso n'okuba ng'akola kwe kusalawo okuba nga dropping a microphone oba ogenda maaso n'okuba ng'agamba nti bannange kyekiseera ngende maaso n'okuba nga ngenda. In fact weyabadde agenda obwedda akinoganya nnyo oba nga annyonnyola nnyo nti ye musajja musiime wa Kabaka era ye yatondebwa kuba nga ayimbira mu lubiri so si kubeera mu nzigo tana kubeera n'abayaaye nga bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera. Palaso n'ava ku stage. Okumanya embeera yabadde nzibu nnyo. By the way kyekifaananyi kyolaba obwo bwabadde budde bwa misana bokka. Ayo nno yembeera yabaddewo just emisana ng'obudde tebunnaziba. Mwana mulenzi Crystal Panda ekivulu kino ekimanyiddwa nga empere. In fact akavuyo konna we kagenze maaso n'okuba nga kahappeningira, wabula ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno kyekifaananyi kyembeera oba engeri abantu gye bazzeemu mu bungi. Awo bwabadde just budde bwa misana ssaawa 9 ez'akawungeezi. Mwana mulenzi Crystal Panda ekifo kino yabadde amaze okubanga akiggala obanga abantu bagenda maaso n'okubanga bajjula ne sekujjula yenna, abato abavubuka abakadde bonna bagenze maaso okubanga bajja mu kivulu kino ekyempere. Wabula mwana mulenzi Crystal Panda we yalabye ng'embeera etabuse yalinnye ku stage n'asaba namungi w'omuntu ono yenna eyabadde azze mu kivulu kino obutasegula kigere kye olw'ensonga nti empi n'ensambagere byadde bya bayitamu. Bano basooke bagende ofulume bulungi nkwegayiridde kuba ekiri waggulu wali si kirungi fo mbabulira nga kyali ewaggulu. Muleke abakulu basooke beesootinge osegedde topapa okufuluma nkwegayiridde sooka ogumiikirizeemu wano. Poliisi weeri egezaako otereeza embeera. Baŋŋambye tetusobola kugenda mu maaso nakyo ekibadde namwe mukirabye. Abakulu balina ensonga zaabwe ze balina okwetereeza. So poliisi eŋŋambye tetusobola kugenda mu maaso. Yes, omukulu aŋŋambye bambi mwabatambulatambula sooka obeere wooli. Musooke mubeere wooli, saagala oyingire na mwaka nga twena liiso. Mamuli bantu bange mwaze kuwagira nze ne bano bakyali bange. Wakati nga mwana mulenzi
Crystal Panda akakasiza abantu be nti Alien Skin ne Palaso bachalibe wadde nga babadde bagenze maaso n'okubanga baleeta akavuyo akangi mu show ye. Crystal Panda yayongedde okubanga akiraga okusinziira mu bigambo bye we yabadde ku stage nti mwana mulenzi Alien Skin ye yandibanga yatandise olutalo luno olw'ensonga nti Crystal Panda ng'ali ku muzindaalo yagenze maaso n'okubanga asaba abantu n'abeegayirira ne ssekwegayirira yenna nti balinde mwana mulenzi Patrick Mulwana oba goyinza okuyita Alien Skin asobole okubanga asooka okuva mu kifo awo nabo abantu abadde bazze okubanga balaba Alien Skin Palaso n'abalala awe bajja okusobolera okubanga bava mu kifo. Mwana mulenzi Crystal Panda yabeegayiridde n'abagamba bannaye mbadde mbasaba omukulu mumuleke asooka ave mu kifo, omukulu mumuwewe agende namwe munaagenda. Omuntu abeere waali musooke mumuleke agende for your safety. Ebituuseewo munansonyiwa bannange, nsaba kunsonyiwa, so musooke muleke omukulu agende. So tukwatemu kuba bantu mwe mwazze kulaba nze saagala ku muntu yenna kufuna buzibu, mwazze kunyomerwa, saagala muntu afune buzibu. Musooke mulinde omukulu agende. Munansonyiwa de waggulu awo, so mbadde nsaba mulinde poliisi malotereeza, saagala muntu yenna afune buzibu wano. Byonna nga bigenda maaso n'okubeera nga bibeera abantu no babadde n'obukakamu bw'amaanyi wabula mwana mulenzi Crystal Panda yabalaze nti ekivulu kyagenda maaso nakubanga kyeyongera mu maaso. Abamu mu audience batandise okubanga beekyankuula n'okuba nti balaga obutali bumativu olw'ebyo n'ebyabadde bigenze maaso n'okubanga bihappeninga balaze nti si basanyufu olwa Crystal Panda kyagenze maaso okubanga akola. Abayimbi bande bakyajja ne poliisi engambye nno tukome wano. So munansonyiwa si buzibu bwange. Brand yogera nnyo siwulira. So exactly mukwano gwange agenze maaso n'okuba nti weekumira ku YouTube channel eyagaliwo gwatamanyi ki kyagenze maaso n'okubanga kiba kyabadde kivulu kya mwana mulenzi Crystal Panda era oyo yenna munju w'omuntu eyeye mu kivulu kino abantu babadde bangi nnyo. Ekivulu kino kyabadde wali ku Forest Park e Buloba. Alien Skin eggaali ye we yagenze maaso n'okubanga ekyaggwira eggaali ya mwana mulenzi Palaso era ebintu tebyagenze maaso nakubanga biwooma. In fact oluvannyuma waliwo amasasi agagenze maaso n'okubanga gayitingana obanga gagenda maaso n'okubanga gakubwa okusobola ogenda maaso n'okuba nti bafuna obukakamu n'abantu okudda mu order mu mbeera efaananako bwetyo. Mwana mulenzi Alien Skin nga bwagenze maaso n'okubanga awulirwa bwe yazze ku stage yagambiddewo mwana mulenzi Palaso nti tugenda maaso n'okubanga tukuba bankuuka batugenda maaso n'okubanga tukakkanya bankuuka ate gwe ogende maaso n'okubanga otweyimbamu mu bufu obufaananako bwe butyo wadde nga ne mwana mulenzi Palaso naye yabadde tanywa guteeka we yagambidde nti bakuba bano. In fact Palaso wawuliriza kuzimu statement ze yakoze ku stage awo ayina we yagambidde nti mujje tubakube nga Palaso alinga ayita abantu ababadde mu audience bajje bakyaggwe bagende maaso n'okubanga bakubagana n'abafango mu buufu obufaananako bwe butyo wabula security ya Alien Skin obwedda. In fact Coach Clement y'omu ku baasoose okulabibwa nga balinnya stage we bati nga mwana mulenzi Palaso akyaliko ne babanga abamusindika ebyaddiridde awo. In fact wansi eŋŋuumi yavuze ku Forest Park e Buloba. Tukyalindiridde mwana mulenzi Crystal Panda yabadde ategese ekivulu kino okubaako official statement gyagenda maaso n'okubanga akola ku bayimbi be yagenze maaso n'okubanga yeesasulira n'aleeta, that is Palaso and Alien Skin. Ate bwe bagenze maaso n'okubanga batuuka ne bateekawo embeera ate yabadde enzibu ennyo nga bw'oyinza okubanga okitegeera. Ekitegeeza nti kabugo kakadde tekaggwamu nsekere lwe lwandiba olugero olunaagendera ku lutalo olw'abana ababiri balabika nga tebagenda kubanga bapowa. Mwana mulenzi Palaso ne mwana mulenzi Alien Skin bakugenda maaso n'okubanga beeyisaamu eggaali. Obanga ojjukira abangi batandise abafango ne aba defending Alien ku kyakoze bagamba nti Palaso
abadde agenda nnyo mu bivulo ebyenjawulo ng'ayogera nnyo ku mwana mulenzi ono Alien Skin. So Alien Skin n'abanga naye yafunye mukisa okuba nti yagwikiriza musajja we Palaso we yamusanze wano gwabadde gulina okugenda maaso n'okuba nga guggwa ne Ssekugwa yenna. But gwagenda maaso okuba nti olaba osobola okuba nga otubuulira ki ky'osuubira naddala ebintu nga bino nga bigenda maaso okuba nga bihappeninga mu industry. Olunaku olusookedde ddala olw'omwaka 2025 abaana batandise nakuba nga bageekuba bubi nnyo, ennyondo zaavuze abasidde omusonso ziirye. Eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo, eddoboozi tukozeseza kalo olwaleero tekuli bed. Genda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you. Mwebale nnyo nnyini ddala. Mwebale.